Abatuuze b'e Nabweru mu Nansana munisipaali balabye katemba atali musasulire abasajja basatu bwe bakwatiddwa nga babbye embuzi olwo ne bagibatikka wakati mu kubeetoolooza ekyalo. Abakwatiddwa kuliko Faruku Mulumba, Kirabira Boy wamu ne Kaweesi Abdunassa nga bano basoose kubayisaamu Nsambagere n'Agakonde nga babalanga kusumulula mbuzi y'omu ku batuuze ku nkondo kwe yabadde esibiddwa. Bano embuzi babadde bagisibye ku pikipiki ya Kaweesi Abdunassa ng'oluvannyuma lw'okubeetoolooza ekyalo batwaliddwa ku poliisi y'e Nabweru gye bakuumibwa mu kiseera kino. Abakwata olutuuse ku poliisi batandise okwogera ebitakwatagana nga buli omu alumiriza munne nti ye yabbye embuzi eno kyokka nga kino tekibataasizza. N'esigala emabega ng'enesasula risiiti yange yatukiinde wenge tosasula risiiti omyewo atali Otevani omanyize ndi musajja omukozi ayagala okukulaakulanya abakyali bange. Abatuuze balumiriza abasajja bano okubba embuzi zaabwe kumpi okujula okuzimala ku kitundu kyabwe era ne beekokkola n'obubbi obuyitiridde mu kitundu kino nga wano we basinzidde ne basaba bekikwatako okubayamba ku kizibu kino. Bulungi kubanga bamanyi nti abantu babbi effamire enfu kikibutagala kuggwamu essuubi. Omuntu waggwamu essuubi kimusindikiriza okukola byatalikoze ki byatalikoze. Ekyokubiri okoppa abo abalinako we batuuse ne bateegomba we bayise. Butakola bwe buleetera okubba n'emirimu okubula mu ggwanga lyaffe kireetera ekyo. Gavumenti esomesa abantu okuti balina okukolamu emirimu okuva ku mutendera ogwa wansi ng'eyita mu bakulembeze ab'ebyalo so si kukwata bukwasi kusiba abantu babakoze ki bakoze ebikola birungi ebyo. Ssentebe w'ekitundu kino Nankya Dorothy yennyamidde olw'abantu bano abalabikanga okuba b'obuvunaanyizibwa ate okwenyigira mu bubbi ng'ono kabuze kata naye abayiseemu empi. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.